naye bannange wano bansindikidde obutambi bw'omuyimbi. Muyimbi abadde wano muto ayimba bulungi. Kyekikutwala mu bisiyaga? Kyekikutwala mu bisiyaga? Muyimbi musajja abadde ayimba bulungi wano kati ali mu kisiyaga direct. Kakati obutambi bugenda kugwa ku muntu atategeera bajja buta. Abadde ayimba bulungi nga yeetetenkanyizza bulungi ali mu kisiyaga yakwa baana mmwe. Kyokka ekyewuunyisa ne mu bakazi abatagalira mu biti abaagala nnyo era bamusanyusa nnyo. Bambi kyannaku omulala yajja buta. Amawulire geego nti waliwo omuyimbi waniino mu ggwanga Uganda nga mwami era mbu abadde ayimba ennyimba gye ennungi naye yayingiridde ebisiyaga era ono agambye nti obutambi butandiise okufuluma. N'agamba nti naye obadde onoonya ki? Obadde oyimba bulungi, music waatambula ate nga nno ne mu bakyala tukulabe abaana ne batandika mu komenti era waliwo erinnya lye bamumenshonize nnyo owange saagala kuntuuza mu bigambo naye waliwo omuntu gwe basuspectinze ate nga baludde nga omwana oyo bamwogerako yeekoze ebintuntu ebitali byo. So tulinde tulabe naye nga mawulire si malungi yadde n'akamu. Ate ye Alien Skin yeekokoola abasoga era agamba nti ne bwebaliba bamuwadde ssente mmeka taliddayo kuyimba. Kyonna kye baamukola mu butuufu yakikkiriza. Abasajja bagamba ejenera abasoga yababaani takyabakola ki takyayimba simbi ali John yagala kunjigirako vibe bajja bakyala babayindwa mu babaddengako kale ensonga eri bwetyo. Era nga tweyongerayo mawulire ag'enjawulo omwana muwala Shasha Brighton yavuddeyo na clarifying ensonga abantu babadde bamutaddeko omugambo mbu yakola secret introduction n'abagamba nti si bituufu ye yali ashootinga video n'omwana mulenzi oyo anti abantu babadde bagambye banange kibirige jjukira kibirige afuuse kibirige kakati nga bagamba nti naye kye nawuliddeko nti kibirige ayogerwako musajja mufumbo era mbu awo akolera emirimu gye mbu ne mukyala we waali nnyo. So ndowooza ye yagulawo akantu ke ng'amanyi nti waakakola bw'atyo ajja ku attractinga bakasitoma abo abagwa mu kiti ekyo. Awo tuvuddewo nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo. Ensonga zikutte wansi ne waggulu ez'okukwata abaali babodegaadi ba mukulu pulezidenti w'ekibiina kya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu abaamukuuma mu kalulu nga bano abaami baamuweebwa Electoral Commission. Ebintu bino Lumbuye yasooka n'avaayo n'abyogerako abantu ne bagamba propaganda naye munnange kyaddaaki poliisi yakkiriza mbu bakwate bajjo. Mu mawulire ge tulinawo nga bw'osharinga vidiyo eno nkusaba ompeere Teacher Lumbuye ebimuli bye ku lwaki. Mukimanyi bulungi nnyo nti Teacher Lumbuye yaleeta security alert ku basirikale Electoral Commission be yawa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okumukuuma mu kalulu nti baabakwata ne tutabiwa mazzi. Amawulire agaliwo poliisi yavuddeyo n'ekakasa kituufu abasirikale abaweebwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okukuumibwa mu kalulu baamala ne babakwata. Nsonga ki gye bawa? Mbu balemererwa okukola obuvunaanyizibwa bwabwe. Imagine omanye kyabakwasa mbu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yamala okuba akalulu ngadde ewaka yababulako kati bababuuza yayitawa. Mbu abasirikale bano babakwata bababuuze akana n'akataano ani yaleka His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu era yabayitako atya okubanga ne kaakati talabika. Gavumenti ya Mwami Museveni muli batiitiizi. Abasajja bwe mwakuba tear gas, abasajja bwe mwakuba emiggo, abasajja bwe mwayisanga ekyonziira olw'okuba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yakozesa olukujjukujju n'ababulako. Munnange abasajja gavumenti ya Munyamunsiko yamala n'ebakwata bonna nga bwe baali ku kabangali ya His Excellency nga bamugoberera. Babakwata mbu beetaba mu kutolosa omukulembeze w'eggwanga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bino byampuna. Kati wano wenkubira bano abasuubira nti okutambula ne Mwami Museveni okulya ne Mwami Museveni mu siwaani y'emu mbu oba ofuuse mulangira oba ofuuse waabwe mukwano akaseera kamwe kagenda kutuuka babakwate. Olaba bakwata abasajja bano
mu bugubi bwe baayitamu okubanga batangira His Excellency Kyagulanyi Ssentamu ne bawaayo omubiri gwabwe n'obulamu bwabwe basajjamu abapoliisi ya Uganda muli babi ne mwali Museveni temwali kutte bantu bano ekitegeeza mwali mubataddewo nga balina okukwata His Excellency Kyagulanyi Ssentamu nga akalulu bakaggwa bwe kati be mwali mutumye okumukwata. Okay, kati tukitegedde tikyalumbuye ogunde tikyalumbuye oyo tikyalumbuye nze neyongedde omuwanikira aleeta security alert. Mukimanyi bulungi nnyo nga tannabiteeka mu media oba kubyogerako. Gavumenti y'Abamunyamusiko ne poliisi baali basirisi naye baavudde ne bakkiriza nti kituufu bye babalina. Bano abasaza neyongedde obbatya. Uganda giraba edduka gye bituuse bo bakwasa kimu mbo baasiiwuuka empisa mbo kyekyabakwasa. Abange abaana b'abendi lwaki mwabawa omulimu nga mumanyi mwali mwagala bakole batya? Eyo Uganda essaawa ya kakati mwetambulira mawulire si malungi yadde n'akamu omulimu gwabwe bagukola bulungi era ne guggwa, naye ate oluvannyuma ne babeefuulira basajja batto ne bakwatibwa. Awo tuvuddewo munnange essente efuuse ssente. Munnamwawulire J.K. Kazola aviiriddeyo Ntambi wamu ne Kasuku abalangidde nno nti bakola bino yabikolakola dda ate bo tebalituusa na half y'ebyakoze. So Ntambi nga cassette zino I was calling you Ntanda and I keep telling you, man, target audience. Okay, you've called me for a debate, a challenge, a debate, I don't know. And again, that is the problem. Kati generation ya kurwana. You want to have, you call me, sit on a, and then singer, we shake hands. Ntambi. Nze byenkoze mu content production. Gwene Kasuku ne bagayi bomwenna. You've not done even 5%. What I've done. And I'm going to do a video, I'll just do country by country. And you get wakora bino content. Tanzania, Rwanda, Kenya, Zambia, ebya Uganda byo. I'll need like a full week. Bagambe byenkoze. I just tell you one thing. I am the one who created Momo Nyabo. I was paid 1 billion shillings. Tandikirao. That's just what, a few years ago. Kati oloza bimeka byenkoze. I have been around for 3 decades. How do I discuss with you content? Kato inacho koze. Omanyi mwe mwakulira mu muzigo. Yeah? Tata wo probably akola sanduko z'abafu. Maybe mama wa ina salu nao basiba nviri. Omulala yo bukurwa yo cha Rolex. Omulala akola sigiri mulyao. So you have no option. Naye kubanga muri mu lugambo. Nze nyondi omnyankore nyinente zanjye hati mbwenu nimkonkashishi 11 nza kama ndigo kama nza kujemura amateganje nyija umucyara wanje murunje ryaho yantera ka China muhogo ndiye nzo mu rutoke nza kuombera ndigayo nza kwesherente shaitan ne check ndigayo mpumura ho kace ndiya karanchi kanje nza kurebente nza kuyeyo nyena omwazi ente zanje nzitamu ninzireba hatu rugambo ito witu Western Uganda nturwihahi Nyechiro nkwate nkunyange nza kureba Arsenal nsheka tugamba njira musinga shinga mbayo ndeba kasande tukasande ntabana wanje iyo ndeba mutabana waro akanuma ngati tuliya ebintu bitugamba mbishente bintente yabuzire ati twe urugambo tuya and you have influenced our Western kids but antina kuza TikTok gamba bushaku juma bantu itwabanya kore we respect our elders. That's why I have never said anything against Sandy, against Jenkins. Those are my big brothers. I respect them. I have never said anything. You understand? So, you've called me for a debate, Romania, what to discuss content. First, do for me one thing. Do for me a 3 minutes documentary. Go downtown, record for me Kampala before and after the new ED. Yeah? Record that. I can even give you ideas on what to do. Get a guy like Chakala, the landlord. Oh, wonderful kid. Now, that kid does content. Oh, that boy. And I met him 3 years ago. And I told him, hey, I met them. Those are kids that do serious content. They have more following than you. Now, Mufune,
or recording ku machanga ava mu ghetto atambula ajja onga clock tower. So many people walking getting to town to work. Nga yambadde we rugged clothes bichi ali mu katale asitula matoke asitula bichi alinga asiyamba abantu kusitula yambadde we ne bamuwayo mutwalo nakwata omutwalo gwe nagende wakana fumba Rolex ye bichi ne yebaka nateka ko bukede nalaba ka TV ke movie yenjogerere. The next day, no zuka, no quarter, you can even use GNL to give you the soundtrack of 8 Mile, Eminem. Now, Kubao, Gene, Uganda, not talking. Meanwhile, na Ingram Town, kat second daze, Irayamba Dobi, Azekusitua, Atuse, Asanze, KCC, ebintu ebyo nabijeo. About the streets, they are cleaning them. Every truck video, baby cleaning. Aga, what's going on? About then you do some acting there. But now, you are Maziko, Kubanga, never mira Mazao, Nagamba, Kozechi, Naduka, Nadaye Waka. They now are in Budiariao. Then you can play a soundtrack. I'm a winner, I never be a loser. Now you cow, Naginam Saru, never saw in video. What doesn't great looks say? The next morning, third day, day 3. Go, no Mraka, tumbler, no quarter shoes, one sees short says, cowboy short says, no, you can't Ingram Town. I am but the black trouser, white shirt. Kati against Kati, I was serving a mere. Then I was serving in office. Kati, serving a mere office in a law firm. Atuka mlo farmer serving a asanga ka sign post we are hiring office messenger naga na mara kusavinga nadayo na cleaning bulungi nako mwana okola interview nomulaga akola interview handshake afunye omulimu azee wakamusanyufu. The next day akomyewa yambadde suit omukute kati yambadde suit agenze mukota afunye files agenze as deliverings agenze ne wakasuku ku radio za akolira wo ba dembe or something. No, now you come serving a file of being served by Kazora. You have a court case in Morocco, in Moroto, which is happening anyway. Ojira story. Or you can build no gamba. Okay, get an interview with the ED. Of course, ED agenda kwa interview. Kwa nonsense. So get clips of her on YouTube, on NTV, NBS, zao. Combine them with stuff. Make a story of Kampala before and after. Bonoka konako. Nkarabe, then I will come and we'll discuss content. Wahura marangawe. Awo tuvuddewo nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo waliwo agatambula aga NTV mbo waliwo omwami yagiguze oba yaguzeemu share. Mawulire gano nasuuse nengalabako ewa mukulu munnamawulire Larry Madowo ng'agapositinze, so ono naye avuddeyo okwongerezaako. Yes, confirmed NTV bagitunze. NTV joyinza okuyita Nation Media Group bagitunze olunaku olwaleero kiri confirmed. Eno Nation Media Group yerimu wano mu Uganda. Actually ina brands ezisukka mu 3 eri mu Uganda, Kenya, Tanzania ne Rwanda. Ye brand, ye media brand oba media group esinga okubeera ennene mu Eastern Central Africa. Ina brands ezisoba 30. Ne wano Uganda ze tusinga okumanya kuliko NTV, kuliko Spark TV, kuliko Dembe FM, kuliko KFM n'olupapulo lwa Daily Monitor. Bye bisinga okubeera eby'amaanyi wano. Kati abadde bannannyini baayo beba Aga Khan Fund for Economic Development bebadde bannannyini baayo ng'enkolagana yaabwe ebaddewo for 66 years. Jjukira eno NMG yatandika 1959 bwe yatandikira. Kati babadde bakolaganye n'aba Aga Khan bano Fund for Economic Development okumala emyaka 66 wabula olunaku olwaleero nga 10 enkolagana yaabwe ewedde. Bano batunze kampani ene ya NMG Nation Media Group ne bagiguza aba Tarifa Limited. Kati aba Aga Khan basinzira Kenya. Kati bana ba Tarifa Limited oba kampani eno gye bagiguzizza yo nannyini waayo mu Tanzania asinzira Tanzania billionaire omu ku basajja basinga obugagga Tanzania awo abamuyita Rostam Azizi. Omusajja asinga obugagga omu ku basinga obugagga mu Tanzania si asinga sorry naye omu ku basinga obugagga gwe bagiguzizza era bamuguzizza emigabo gyonna 100% shares babadde bayinamu bazimuguzizza so tebakyayinawo yadde akakwate ku Nation Media Group eyo. Now jukira Nation Media Group eno esanze ebizibu erina abakozi bangi, costs nyingi, kyokka ate engeri gyekolamu emirimu gyayo yakkakanamu. Abantu tebakyalaba nnyo TV nga luli. Abantu
tebakyagula nnyo mpapula z'amawulire nga luli. Bagamba nti emabegako wali babadde batunda Daily Monitor ng'esobola okutunda kopi olunaku 3.5. Kati batunda kopi emitwalo, sorry, kamala okulaba wano ennamba entuufu. Si mitwalo, basobola okutunda kopi kopi emitwalo 3.5, yes. Kakati batunda kopi omutwalo gumu. Kitegeeza already babeera bamaze okukola ki? Babeera bamaze okugwa. Kati okobwogattako n'ekya gavumenti okubeera nga yabawera wano mu nsi zonna gavumenti yesinga okuteeka ssente mu media houses kubanga yesinga okubeera n'obulango. Gavumenti singa gavumenti ekeera ku makya n'ekusibira ekikookolo nga bwe yakisibira aba NTV aba Daily Monitor n'abalala ne batuuka n'okugoba bannamawulire baabwe mu State House tebagendayo ne wabeerayo ki ne batuuka okubagoba ku functions zaabwe. Actually babayita na enemy paper oba enemy media group nti aba gavumenti bagiraba ng'omulabe waabwe. Ne Muhoozi yakyogerako, president azakyogerako, ne ba ministers ab'enjawulo era tebagiwa bulango. Kitegeeze batakyasobola kusustaininga. Simanye yagiguze bwagenda kikola yayinza okuteekawo enkolagana ennungi ne gavumenti n'atabeera biased mu ngeri ye gyaweerezaamu ng'aba gavumenti in quotes we bakyogera nti bali biased bagikuba n'addamu n'afuna obulango n'ebeerawo wanaasigala ng'agendera ku kyabagakani kye babaddeko oyinza okwesanga nga nayo alemereddwa sinakindi neeva mu Uganda ate amakanda n'egongera e Tanzania ewali omugagga gy'abeera naye nga bwe twogerera bino NTV, Daily Monitor, Dembe FM, KFM ne Spaka TV bitundiddwa tebikyali bya Aga Khan biguziddwa omugagga gwe bayita Aziz Rostav okuva wali eri e Tanzania owa Tarifa Company Limited. Nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo waliwo omwami avuddeyo n'agamba nti yandibadde asabaho nali Bamwanga Kivumbi mbakkirize bateesaganye ne gavumenti ateebwe nti kubanga talabawo singa wanaaba takikoze ajja kufundira mabega w'emitayimba. Muwanga Kivumbi okyatambuza amaanyi okyalina essanyu ng'ojja mu kkooti naye bw'otakola kiddako n'oteesa ne gavumenti olabike nti nova mu kkomera ono Kyagulanyi gwe mweyuniyako talina kyagenda bayamba. Muli makomera taboogerangako wavaayo alandukira ku nsonga za ssente ze bagaba. Ssente zimusingira mu abantu abali munda. You have to fight for your life, otherwise mujja kukomekereranga Seggirinya ne Alan Sewanyana. Balina amaanyi, baali b'amaanyi nga Uganda ebawuliramu nga boogera n'essaawa eno Alan yategeera wa bwagwa. Mwe bawayiswa mufumbiro mukyalaga amaanyi mbu mujja muwanisa ebikonde naye mu kiseera mujja genda okuzuukuka nga temukyayinawo chance. Buli Bobi Wine lwavaayo ne yeeteekamu kamera ayogera ku Museveni alinga yamukubira akalango. Mwe muteerwanirireko muteese ne gavumenti muve mu makomera. Ono Bobi Wine talina kyagenda kubayamba. Muwanga Kivumbi oyina abaana oyina namwandu tunulidde namwandu wo nga bamutuuzizza ku luguudo babaganye n'okukirira wansi gye muli. Musala amagezi nga bukyali mulabe ki ekiddako. Bw'obona agamba nti no pulezidenti wange ajja kunnwanirira famire ye yagijja dda mu Uganda ng'akimanyi nti nno muyinza okumutabukira ne musookera ku baana. Yagamba okkabanja yeekwesa akabanja. Yagamba tugenda lumba entebe mu ntebe tewali yamulabako. Miliyoni Machi n'ezikira. Buli kintu Bobi Wine kyakola it is not successful. It will never be successful. Wabula mwe people around him muli so intelligence even than him. You have to fight for your future, my brothers. Waiswa mufumbiro Edi Mutwe bwe yali first bodyguard wa Bobi Wine gwe wavaawo kati ayina mulala. Gw'okyamukkiririzaamu ne gw'okkiririzaamu ye akukkiririzaamu ajja kukoma kukwogerako. Kintu kitono nnyo ajja ateese ne gavumenti muve mukomera atisi mulwane nga muli wabweru. Eno gavumenti temugenda kugisobola and you will never temusobola kuwininga someone in power.
TV256 teweerabira kubanga osubscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga. Ffe tubaawo kubanga tugakutuusaako ebyo si bigambo byange, nze mbaawo kubanga nkutuusaako amawulire abantu ebigambo bibyogera. Sigala naffe tuvaawo.